because ku kifuulo kya Spice Diana abayimbi bangi bajja bali backstage tebayimba ne beebuuza Big Eye yasambye atya akajja okuyimba nga bakamiyoni tebayimbye bani tebayimbye ne bakuteeka ku stage. Ekyange si kyakusamba kajji omuntu alina oluyimba nga husband material munnange bw'atayimba munnange ebitagenda kuggwa so oluyimba lwa kabi oluyimba lwa maanyi abantu babeera balubanja. Omwaka gutambula gutya 2023? Omwaka gutambula bulungi segwina mutawa tugutambuza twaguyingidde gwa katani kuli mu January ebintu bitambula. 2022 tomwevuma? Simwevuma ate lwaki mwevuma? Mwafuna yakayimba ka husband material avudde mu 2022 ate nayingira 2023 akyatambulira ddala era yakyaliko husband material kitegeera ate mpaka wegenda okuleta oluyimba olulala ya trending everywhere. Abantu nga balwagadde nnyo oluyimba kakodde ki wateeka mu luyimba kuba oluyimba lulungi bwoliza oluyimba lwa husband material oluyimba lulungi by the way okitegeera era buli muntu alulirako olikaabe nga talulirangako lwaluwuliddeko nkakasa ntaluvaako tasobola okuba mulundi gumu n'aluvaako abasinga bwalukuba aluddamu nala gyensanga eyo nga bakubye olukaloko olunaku mulamba nga oli ku repeat. Nali ndi awo nkulaba ku kivulo kya Spice Diana n'owaga n'obagamba luno luyimba lw'omwaka. Definitely amaanyi mwagala aba n'abantu mwabalaba abantu balaba abantu bennya ku stage amaanyi gaba maanyi malusuddeyo okitegeera amaanyi gaba maanyi ti nemba sinayimba nnyimba ndala otegedde oba nga nkyayimba ennyimba endala abantu balumanja nnyo so luyimba lw'amaanyi luyimba lwa kabi. Because ku kifuulo kya Spice Diana abayimbi bangi bajja bali backstage tebayimba ne beebuuza Big Eye yasambye atya akajja okuyimba nga bakamiyoni tebayimbye bani tebayimbye ne bakuteeka ku stage. Ekyange si kyakusamba kajji omuntu alina oluyimba nga husband material munnange bw'atayimba munnange ebitagenda kuggwa so oluyimba lwa kabi oluyimba lwa maanyi abantu babeera balubanja era kati buli sho ebeerawo mu Kampala mu Uganda munna nga tekuli husband material abantu baba bagendagenda tebamatidde abantu babanja nti twagala husband material Big Eye aliwa so nti nkyebaliza Katonda. Neba bapukamingi bana balipira ennyimba zammwe ze mukoze n'agamba Big Eye yabba oluyimba lwange oli yabba oluyimba lwange mugenda bakolera ki? Abo nabo tubaleka because abaweyeyirizaawo okitegeera abayeeya kuyitawo okitegeera oluyimba olubbe terulula okitegeera era lulaga era lulabika naye nga bwomanyiira ogamba bintu byakulipira oyinza kujja nakulipirako omuleka naye munnange n'alipirawo n'atambuliraawo abayeeyiya. Waliyo omwana yakola oluyimba baluyita wife material bamuyita Lemon bwe yawulira olulo nankubira ande Big Eye yabbye oluyimba lwange yalwozezaamu ate olwenga lufaanana lutya wife material ate golatukwatagana kuba sirumanyi so olwoli luli marriage material nga sirumanyi definitely basilolako lwagamba kati awo simanyi so banoonya mannya I don't know naye nga kiryoke nakyo bw'aba anoonya linnya anoonya erinnya kasita aba nga tasse muntu oba ebyobufumbo biyimiridde bitya kusaidiyo anti husband material omuntu yaliwa husband material osobola okuba husband material nga toli mufumbo okitegeera naye nga weeteeseteese okuba nti obufumbo ebukusangira ogamba oba oli mu kategori eyo eyaba material yamaani 2023 tulaga omuntu omutuufu nja kubalaga nja bayita naaba nfunye nja bagamba kale seba kagamba kasemba eri abawagizi kiki obasuubiza omwaka guno balidde kagamba kasemba eri abaagala Big Eye namuna gye muli eggwanga lyonna negamba nebweru eggwanga mwenna mwebali kwagala husband material mwebali kwagala Big Eye era amasuubiza nti era ngenda kubazzaako tuni endala okitegeera omanyize ndi hit maker man so ngenda bakuba hit ku hit nga tuli ku husband material ate ngenda kuleeta endala very soon ngenda julia nayo naye njagala ompereko aba UPRS obubaka ne bajja omumpereko obubaka yavudde na kalisiti y'abayimbi n'aba UPRS abayimbi bagamba nti bagala bawa sente zaabwe UPRS era obubaka bwembawa ate ani omulala bajjo obubaka obwaki lisiti zafulumya ezo zize kati ate mbuya nizize naye yamanyi lisiti ze era yamanyi nga ye bwatambuza ebintu yakuteekako sente meka ani ate ziti anti yali agamba lisiti n'agamba bebekuluka mu kitundu oli miliyoni 2 Big Eye n'akunyiganyigamu awo yakuteeka mwana mitwalo 4 ebyo nga saabiraba naye nga bw'aba alina ze yanteekamu zonna ekisooke because waliwo akaseera nga siyimbira ssente nako kaaliwo nga nyimbira bwereere so kati gwe zonna zoba wanteekako ekyo kiri wakati wange ne gwe ngenda okukolera okitegeera so kati enteseganya y'engamba y'ensimbi ebeera wakati wange ne promota
zonna zonna zetwatuteesezza oba milioni 10 oba milioni 2 oba meka bajja kuzikolera okitegeera so kati oba ntonozijja kuba mulimu nenyimbira obwerere nga nsazewo neŋŋamba ono kamuyimbire bwerere because there was a time nga nyimbira bwerere okitegeera eyo yaliwo so kati bwontaddeko ssente nkibweza katonda bannakikola nembeera nga nyimbira ssente buli lwenyimba kizibu nnyo okusanga nga nyimbidde bwerere I sing for money everywhere we nyimba so tusikyevuma naye nga ekisinga obukulu enteseganya y'emiwendo eba wakati w'omuyimbi n'oyo abeera muwadde omulimu okitegeera oba promota oba si promota oba alina mukolo oba alina ki kikisinga obukulu banimba nga ntabuti oba yali freestyle ng'abayimbi bagenda mu studio n'agamba producer teekayo ekigoma n'okuli kino nekikwata yes mulimu ennyimba zetukuba freestyle eyo gyeziri naye mulimu nezempandiika kitegedde kugamba okusinziira ku budde bwe nnina bwe mba sirina budde nsobola okuba freestyle naye bwe mba nina time newa time nempandiika kuba tekyowandiise kisingamuko ebiseera ebisinga abantu oluyimba balwagadde nnyo omuyimbi wakusaba remix onoogimuwa remix siyinza giremera kasatu kukanya nti tukole remix siyinza gaana kuba nti abaginsaba bangi kati nkyalemeddwa njiwaani ndekaani abantu bangi baagala okukola remix yazban material kati simanyi njiwaani ndekaani qualities ziri zitya ez'okola oluyimba olwo ekisooka olina okuba nga oli mukwano gwange that is one ekisooka ng'onaasobola okutuuka ku mutindo gw'oluyimba bwema nkwadde remix yazban material ng'osobola okuyimba n'otuuka ku mutindo gw'oluyimba gwe naluyimbideko aweero oyiseewo nga tukomyewoko wano katono nnyo gwe enkolaganayo n'omugenzi ebadde etya nga kitalo omukulu Nsamba obadde mumanyi nnyo yes Nsamba mbadde mumanyi kisawe ky'amawulire kuba nze ndi muyimbi amawulire n'abayimbi bikwatagana nnyo so Nsamba abadde musajja amawulire naye nga musajja ate mulungi nnyo mawulire abadde w'amawulire naye ngamba nti bebano gamba abalina discipline abamawulire abalina discipline ate nga muntu w'abantu ngali so down to earth enkolagana nayo eyiyo naye ebadde etya ebadde nnungi nnyo era oluusi mulimu sitole zakuba mu kataliiko nfunfu nakubirako nagamba nti muganda wange ako nakayizizaawo bwenti ne bwenti naye kansubye tewanyizi ak'obucupa yateekangayo mu kataliiko nga bakuba obucupa era nga omanya amawulire kasita kiba nti oli celebrity okitegeera amuleeta olina ngeri gyogewalamu so mu mbeera yonna mbadde nga tulina okuba tuconnectinga nnyo n'owamawulire oyo Nsamba Crash era kunyola kwamaanyi okuba nti atufudde ku maaso alina akasole ke yakolako oko n'omukwira ku simu n'omugamba wankoze ekyo kino ebiseera ebisinga nze nga bondaba amawulire ebiseera ebisinga nze nguma ng'omuntu ngoma nemmanya nti nja kubaawo ate kiyite oli kabeere nga mpandiseeko ki naye nga Nsamba ekitundu ekisinga kya birungi byereere kuba abadde musajja waba obunanyizibwa wadde nti wamawulire naye ate nga ayagala n'abantu ng'omuntu w'abantu nga namukwano gwange ojjeko ne byamawulire